Kale mwalabe video gye nataddeyo y'omukyala eyabbye engatto ate agirabe genda ogirabe olabe gye byatandikidde kati wano we tutuuse. Omukyala gulaba mu katambi oyo ali mu makkati yenna nnyini engatto eyakutte omuli omukyala yabadde ali mu kumubbira engatto era ng'ono oyo yali mu katambi makkati yenna nnyini dduuka. Kati abantu abasinga abalaba vidiyo eri eyasoose naye baamuyisa omubbi ne bagamba mukazi gwe naawe oli mubbi. Okwata otya omuntu ng'akubbidde engatto n'omugamba azisasule n'omala ate n'ozimuggyako nazo z'amaze okusasula yadde abadde azibbye. Akati omukyala ono avuddeyo nga mukambwe. Agamba nti oyo omukyala gwe yakutte ng'amubba abadde kasitoma we okumala emyaka 4 era nga y'omu ku bantu ababadde bamuwagira buli lwa Mande ng'amugulako engatto, buli lwa Mande amugulako engatto okumala emyaka 4 kubanga yatandika naye nga yakagulawo edduuka eryo era abadde amuwagira. Naye nannyini dduuka agamba nti omukyala oli omubbi amubbidde emyaka 4 buli wabadde agula engatto abadde amubba. Mwe mulowooza mbu yakamubba ssente mmeka? Ye mulyoke mumuyita omubbi okumusasuza engatto ze yabbye n'okumuggyako engatto z'abadde yabbye. Avuddeyo nga mukambwe naye abantu bo bagamba naawe oli mubbi. Lwaki omuntu omusasuza engatto z'abadde abbye ate n'omala n'ozitwala zimulekera agende kuba aba azisasudde? Ye agamba nedda, mbu mmwe temukolanga ku bizinesi, temumanyi bizinesi bweruma ate nga n'essente ziyamuggyeko ziba ziyamusabye nazo ntono. Oba kitegeera ekintu ekyo? So abadde mukambwe nnyo kamubatuuseeko. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulomba edduwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisa Kale. Subhanallah. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebujuukulu emitiyana ye Haji Mukisa Kale. Salamu alaikum. Abasinga obungi mubadde mufuguma nga musinika ebinnyo bwe baba tebakubbangako nga toyina bizinesi gye wali okozeeko ne bakubba, njagala obunize ekimwakyo ate njagala osirike. Abakola njogera n'abalina bizinesi bokka abamanyi pain omuntu gy'ayitamu nga bamubbye. Omukyalo oyo anzibye okumala emyaka 4 kuba badde kasitoma nga okumala emyaka 4 okuva enatandikawo edduuka lino nga mpagira naye nga nziba. Watuukidde omukwato ba Katonda wamuvuddemu wa sitaani wamuvuddemu ne mmukwata. Imagine wamukwatidde nga mpadde emitwalo ebintu byaguze nga bikola emitwalo 9 naye ng'ebintu byabbye bikola emitwalo 61 naye nga buli Manda ajja n'asuubula. Imagine buli Manda ajja n'asuubula. Kati teebereza bw'okuba mu calculation okujjako obwongo bwammwe nga bulimu obuugi nga babuyiyeemu obuugi, bw'okuba mu calculation gw'olowooza nzibye ssente mmeka oba yakanziba ssente mmeka, ofuguma oyasama mbu nange ndi mubbi nandibadde mujjako ssente nga bwazimpadde nga zibadde teziwera na kuwera ko teziweze emitwalo 61 teziweze nga taziyina ampadde bitundu zibadde zibulako 2,000 nezireka naye ng'ebbanga lyanzibidde gw'osuubidde leero we mukwatidde gw'osuubidde abadde yakanziba ssente mmeka oyasama. Bannange lwaki mwasama nga temuyina bizinesi? Lwaki mwasama nga babakozesa bukozesa? Lwaki mwasama nga tokera nkoma kya creatinga business n'omanya bulumi bugirimu?
odda ku TikTok noyasama tomanyi butya business bwogitandikawo tomanya business bwekola tomanyi business bwefuna tomanyi losses ofuna mu business bwemba nga njogera ku kintu ky'omubbi kino kigende buli omu akola business abakola business bokka be bamanyi feeling gye ndi mu ssaawa eno oba be bamanyi ekintu kye tuyitamu naddala abasuubuzi kati gw'oli eyo oyasama oba muli eyo mu comment section mwasame be mwagala naye nga mwasame nga mumanyi nti temukola nkwa business oba temulina business zammwe nga mmwe okujjako alina business nga yiye yaba avaayo ayogere naye mmwe abatakola nko business nsaba musirise nnywa buugi zammwe kuba temumanyi omuntu n'akubba okumala emyaka ena ng'akubba naye nga tomukwatanga olunaku lw'omukutta olumu ate oyasama olw'okubanga muggyeko ssente z'abadde anzibye golooza mwemulowooza muli mu bwongo bwa mwemulowooza yakanziba ssente mmeka bw'okuba mu calculation nga buli mande abadde ansuubulako buli mande naye ng'asuubula bw'atyo naye nga simukwata naye mukama amuvuddemu oba sitaani amuvuddemu ne mukwata sebo muli eyo mufuguma nyanya ne byasaamirira banne temunja samira bw'obanga tolina kyokomentinga era bw'obanga tolina bizinensi togenda ku akawunti yange tokomentinga genda mu bantu abatalina bizinensi bw'oba okomentingako nze yange giveeko sikuyise tojja bw'obanga tolina bizinensi nga tokola nga toyina mulimu ne bw'obanga olina omulimu naye nga bakukozesa bukozesa nkwegayiridde tokomentinga wange komentinga ewalala bannange munneesonyiwe kubanga temumanyi bulumi ki bwe ndimu temumanyi bameka abanziba naye nga sisoba nabbalaba temubategeera nabbategeera odda wano ng'oyasama muddaano nga mwasama bwasami bunyo bane temunja samira n'ekirala bannange mwenna mbayita gwe wenna ng'oli eyo ng'olina sad story yo gyeyagala okuba nti ate osharinga eri abantu nga totidde olina ekintu ekikuli ku mutima kyoyagala okuba nti ate oyabya olina embeera gy'oyitamu embi naye nga story yo wandibadde oyagala okugisharingako n'abantu abalala jangu ntuukirira mu inbox yange ku WhatsApp oŋŋambe tugenda kutandikawo kye tuyita live streaming ojja ne tustreaminga live n'oyogera oba okitegeera n'oyogera story yo oba waliwo omuntu alina kye yakola oba waliwo omuntu eyakubba nga yakulyaza amaanya oba oli mu kiyuma ng'olina embeera embi gy'oyitamu n'otubuulira wajja watandika otya embeera eyo ejja etya okubeerawo ogamba n'osharinga olugendo eri abantu bangi gye bali eyo nga tobamanyi naye nga basobola okubaako n'amagezi ge bakuwa oba oli awo oyinza okuba nti ate ovamu eyo embeera gy'olimu so jangu mwenna mbayita bwereere teri kusasula muntuukirire mukuwa ku WhatsApp yange eya Airtel kweri mu bayo yange ya YouTube tusobola okuba nti ate tukwatagana mbayise tutandike njagala tutandike nammwe no YouTube nagikreatingirawo mmwe si yange bannange nti mmwe bakama bange so mba njagala ne tukola ekitunga ffenna tuyambagana nga twegattako oba okitegeera ekintu ekyo so buli awulira eddoboozi yange lino making sure nti ate ontuukira mu inbox yange tutandike very soon kuba tetunnatandika naye so ndi mu kubayita ndi mu kubakowoola oba nga gy'oli nga totya kamera nga totya kusharinga bulumi bwo bw'oyitamu oba waliwo omuntu eyakukola ekibi oba yakuloga oba musajja yakulekawo oba kwekale bwe kityo oba yakubba kyonna kasa kiba nga kikwatagana ku bulamu bwo naye nga story yo eyinza okuba nti ate eyigiriza abantu abalala ate ne bakuwa n'amagezi ne bakuyamba mu ngeri emu oba endala so mbayita mwenna mujje muntuukirire tutandike tugenda oba tu streaminga live ku YouTube mwebale kumpuliriza mbaagala nnyo